ekituufu kulaga bbanga ggere abakozi mwe bayinza kutandikira kufuna nsimbi zaabwe singa omukulembeze w'eggwanga anassaako omukono ku tteeka lino. Wabula akakiiko k'ekikula ky'abantu akabadde kakola ku nnongosereza zino kasabye abakozi bafune ensimbi zaabwe mu nnaku 6 bw'anaaba ku mulundi guno ng'omukulembeze w'eggwanga atadde omukono ku tteeka lino. Mu kawaayiro aka 24 akakkiriza abakozi ababeera bawezezza emyaka 45 kyokka nga bateresa ensimbi zaabwe okumalira ddala emyaka 10 mu kitongole kino ki NSSF okufuna ebitundu 2 ku 10 ku nsimbi ze babeera baterese n'ekitongole kino. Abantu balina okubeera nga balina mid-term access to their savings. Nti bw'abanga afunye obwetaavu bwa ssente ze wadde ziri mu NSSF zikole ki ziveeyo. Era offe wetulemedde kuba zino ssente ziba z'Abannayuganda ziba z'abantu aba saving. Recommendation zise nga minisita genda okusiga line charge abalema okufuna ku nsimbi zaabwe bawezeze emyaka 45 bokufuna ku nsimbi zaabwe ekyo kirungi. Abantu bokka ab'emyaka 45 nga basavingidde emyaka 10 naye ate effects za covid butuufu tezibadde nti zikosezza abo bokka. Waliwo n'abalala basavinze nga tebannaweza myaka 45 naye nga ate bakola ki nga babadde basavinga nga tebannaweza myaka 10 ate era nabo bakoseddwa. Nga bwe kityo akawaayiro kagamba nti omuntu nga ajja kufuna ebitundu 2 ku ssente za savings okumala emyaka 10 kasitaweza emyaka 45. Tetwagala kutunulira mu nsonga ndala yonna eyinza okujjira mu regulations nga bwe bagambye, naye mu nnaku 6 tusuubira nga bajja kuba bataddewo engeri n'emitendera omuntu gy'agenda okufunamu ssente zeezo. Palamenti ereeganye eby'ekitongole ekirondoola ensimbi zino Kiyubra okusalanga omusolo ku nsimbi z'abakozi. Kubanga omuntu aba asasula omusaala bamutemako ne kuteeka ekkadde eribaddewo ng'atemwako NSSF era ng'atemwako ne ssente z'omusolo giyite pay as you earn. Kati ogamba nti ate ne waba azijjayo eno gye yazitereka nti ate era omuggyako omusolo ekyo kiba kiyigiriza kuba kendeeza. Then n'ekirala ssente zino zisobole okulondoolebwa line ministry eya gender, labour and social development okusingako ministry y'ebyensimbi. Kuba ministry y'ebyensimbi eyina ebizibu byayo buli omu byamanyi. Tetumanyi kyali kigendererwa ki kwagala ministry of finance kubanga elondoola ssente za NSSF, naye tuli basanyufu nnyo nga Ababaka nti abantu bagenda kufuna ssente zaabwe ate tugambye ministry of gender yeyina okulondoola ssente zino engeri nduli bazifunamu. Ababaka ku mulundi guno baagala omukulembeze w'eggwanga assa omukono ku tteeka lino wadde ng'abaddeko ne byayagala bye bagaanye kyokka ku lw'Abannayuganda etteeka lino alisseeko omukono. Guno omulundi gugenda kubeera gwakubiri, so asinga anaagaana of course etteeka liragira singa pulezidenti anaali mu mulundi ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu abaka Palamenti basobola okuliisa nga baba baliisiza. Tumusaba akkirize awulirize eddoboozi ly'abantu kubanga ffe eddoboozi ly'abantu. Ekisookera ddala n'ebyokuza etteeka twali tukyewuunyera kuba Mwami Museveni ne waba tasayininze oba takkiriza tteeka lino Palamenti erina obuyinza obuliisa ku lw'obulungi bw'Abannayuganda. Mu nnongosereza y'emu eno ababaka baganye ekya minisitule y'ebyensimbi okuddukanya NSSF era basazeewo esigale mu minisitule y'ekikula ky'abantu. Palamenti yakuddamu olunaku lw'enkya okumaliriza ennongosereza zino. Abavubuka ba Buganda bakubiriziddwa okukulemberamu olutabaalo olw'oku